Amanyako gwani nyabo. What are your names, lady? Nsumba Yesu yebazibwe. Amina. Amanya gange nzali Mugonza Beatrice. Mukyalo Ogwanga. Mama Agustine ga. Njogede Kaligonza. Did I speak the names of Aligonza? Spoke Mama Augustine. Bagambye omukyala alina omwana yamutuuma Iga Augustine. Yakobo Sinjani. Ali Mugonza Beatrice mukyala Ogwanga. Era Mama Augustine Iga. Pastor mbadde ku TV mbadde wano nga nsaba service esoose. Bukyanga twava mu diplomatic service. Navayo nga akana kange kalwadde mbadde wali ku kitande Kasubi. Kati leero bwe batusiibudde ninga akangende nsabe. Naye bwe tutuuse wano nindaba ng'embeera mbi tanafuna kyakulya bulungi ninga akasita nsabye service esooka kanzireyo. Naye mbadde n'akatuuka ku TV ninga Mukama Katonda nange eryange lijje. Ngenza okuwulira ng'ompita bannaye ekitiibwa kya Katonda. Mukama mukulu kubanga pastor nandibadde ngamba nti oba amaanyi ogamanyi kuba ebbanga lyensabidde wano ddene naye eryabba wange Ogwanga. Eryabba wani? Ogwanga Peter lyerisinze okumpaliza ninga mpaka nteeka okugenda nkisabiridde ebbanga ddene. Musumba omusajja wange aganye okukkiriza njagala alokoke. Sente zakola zonna azinywa bunywi. Kwegamba wandirowoozezza nti ebbanga ly'omaze ng'osabira wano ebbanga ki? For how long have you been? Oba ngenda mu myaka guno gwakuna era Augustine muzaalidde wano najja ninsaba wano era gwe wamumpa okumufu. Kwegamba wadde olowooza nti andi oba olw'okuba musumba mmanyi? Badde ndowooza musumba amanyi mbeera ngendayo ne mu diplomatic nabaddeyo naye bw'oggyeyo erinnya ly'Ogwanga ate n'erya Augustine wadde naye olimanya naye ery'omusajja lyeriŋŋambye kituufu. Ndabye. I saw. Aligonza Beatrice, Salama Road. Yes, Salama Road, Aligonza Beatrice. Clap for Jesus Christ. Kubira Yesu ngale zaman. Chirudu. Kabuuma nzikirira Chirudu nvaamu ninzikirira Kabuuma. Ogwanga Muteso. Wakingambako? Anti kyenkugamba ekyo nti kye Mukama bannange w'amaanyi. Mulimbeze engalo ntono nammwe. Clap your hands for Jesus. Nsumba kino sikirabanga wadde oyogeranga n'ow'obunabbi naye ng'oluusi omuti n'omwana wange omulenzi omukulu angambye maama bulijjo oyogera wano oyinamu okubuusabuusa wuliriza bulungi. Bannaye nkubye enduulu mu nju. Nkubye enduulu Dayira. Ne bannayibba ndowooza bakuŋŋanye kuba nkubye enduulu nga nzijjayo akasawo kano nziruka okulinnya booda sirinze byonna ngambye ddala ebyange nange biwedde leero nkabye amaziga mangi. Mikwano gyange gyonna ogiyiseeyo ogiwadde obunabbi ogiwadde ebifaanani naye nga nze mbadde nsigaddeyo eyo nzeka. Gobadde osigaddeyo? Nze mbadde nsigaddeyo nga mu bakadde. Pastor. Mukama mukulu. Era atwagala ffenna bannange. Aligonza Beatrice nendaba ng'omusajja wamuzaalira abaana basatu. He produced 3 children for that man. Musumba omusajja ono omuteeso gwendi naye era gw'otuwadde omwana naye nga mbadde nzadde abaana 6 nga bona nziika. Anti ndaba wano abaana wulira ndaba omuteeso okay wazaalira omusajja Mukama bye yabindetedde abaana 3 ne baawuka oba neyawukana naye kati ono manyi muno ebyobunabbi bijja nga tobiraba bulungi.
waliwo omwana yazaalibwa n'afa. musumba bwekiri nyina abaana basatu abange noono owookuna owoono omusajja naye wakati awo abaana omukaaga abafa aboono omuteeso naye ab'omuteeso naye kikyo kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Give Jesus a mighty hand clap. naye musumba omwana wange omukulu yagudde eddalu era obwedda nsabiriza nkungaanya obusente nga njagala kujja kusaana Era nendaba omwana nga wamuza omulala wafuna olubuto n'ozaala omwana n'omutuma Augustine yiga kyekyo yoyo gwendi naye kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Give Jesus a mighty hand clap. Kiki osinza okwewuunya? What are you amazed of? pasita Emabega nawandise. kyeneewuunyiza kyeri erinnya ly'omwami wange kyekiringa kyeneewuunyiza naye ebirala mbadde mmanyi nga nyina essuubi nti ffenna mukama atwagala kyekimu ojja kumpita ng'era nga nyina okukkiriza tesaawa yonna nja kuvaayo eri nange naye kineewuunyiza musumba y'omwami naye pasita nkwegayiridde nakusaba omwana n'omumpa pasita bingi byonkoledde naye nyamba ku mwami wange alokoke ave ku mwenge n'abakazi ebiyenje pasita tetukyalina sente zonna zimuweddeko Ali mu biyenje. tekyalina wadde ekikumi sente zonna zimuweddeko emotoka bawambye amayinjini bagatutte gonna pasita tetukyalina wadde ekikumi n'ez'okulya kati zibula olw'ebikazi ebiyenje ebyo agenda n'amalayo ebbanga eddene pasita sikakuba nti buli lunaku atusindikira sente zakozesa naye tumala n'omwezi nga tetumulabye Ebiyenje ebyo ebiyenje ebyo pasita oba byebimukubye n'obwavu byetaaga dduumu gwe bayita Yesu. sente zonna ziwedde pasita Buli alina ekiyenje kifuuyirwa dduumu gwe bayita Yesu. Whoever has a cockroach, just spray it with a spray called Genda Jesus. otuule wali mwana wange. Come on, sit there. Genda wetuulire wali. Gamba nti ayi Yesu. Say, Lord Jesus, Kwegayite Mukama. I plead of you. Okuboleza ono Pasayiga. Since I came to Pastor Iga, Njagala onsumulule I want kitange. you to set free. Ayi Katonda Oh wange. my God, Mu linnya lya in Yesu. the name of Jesus. Yimirira ku bigere ebyo. Raise up on your feet. Hallelujah. Hallelujah. Mukama mulungi. God is good. Mu Yeremiya essula emu Katonda agamba nakumanya Jeremiah chapter 1, God says that I knew you era nayita erinnya lyo. and I called you by name. Awala n'agamba mwenna batumiddwa And he adds another to say amannya that gange oba erinnya lyange. whoever is called by my name, Katonda ayogera ku kintu linnya. God speaks on the name. Naawe ali wano erinnya lyo Even you who is here, your name ligenda kuwandiikibwa is going to be written mu kitabo ky'abagagga. in a book of rich people. Secondly, Ekyokubiri, our faith, okukkiriza kwaffe we don't believe to change your name. tetukkiriza kukyusa linnya lyo. We don't believe it. Tetukikkiriza Ekyokukyusa erinnya lyo zze nalyo wano. of coming with a name, changing the name you've come with. Wabula tulisabira But we pray for the name, Mukama n'alitukuza. for God to purify it or sanctify it.